akatambyako kolabyawo nkaterekedde ebbanga era nga buli kaseera nkatunulako bwengira nenkatunulako nendaba abaana engeri gye bakasuka omugu neŋŋamba nti bano Uganda Police bwe balabako oba UPDF bwe balabako erowooza ki? Wabula gwe ky'oba omanya nti Bobi Wine kyakoze kyekyali kyalema ebibiina byonna ebibaddewo oba abantu bonna ababadde nga bavaayo nga bategeeza nga bwe balwanyisa General Museveni approach. Bobi Wine kyakoze kwe kubeera ng'akunze abavubuka era n'abakolamu ejje teririna mmundu naye ng'ate lya bulabe nnyo kubanga eyo entandikwa ku bantu abamanyi kye bayita mobilization naddala nga oli ku bavubuka b'omubilayizinga amakulu g'ekyo bagategeera. Era wano tugenda kufuna abantu abamu nga batulimba nga batugamba nti ng'era batugamba ku mmotoka eya Bobi Wine etayitamu masasi nti Museveni ye yagimugulira kati bagenda tandika okugamba nti Bobi Wine akuŋŋaanya bavubuka bw'atyo nga babawaayo wa Museveni babatte. Teri ayinza kukkiriza kukola bintu ebyo wano atya nedda ssebo ba Museveni baaliwo wano mu bubinja bwabwe bwa Fronasa mu mirembe giri era nabo bwabeerawo wano era yengeri factions ez'enjawulo gye zasurvivingamu bwe zityo era okukakkana munnange gavumenti ey'Obote ey'Amin nga bazisudde. Dr. Kizza Besigye bamukunula eri mitala w'amayanja Kenya nga bagamba mbu ali mu kutegeka buyeekera naye kati bano abaana bali wano Kampala bakikola democratically era nyinza okugamba nti approach oba ekkubo libakutte ate lya bulabe nnyo era njagala okubuulira nti entegetege Muhoozi ne kitaawe n'abalala bonna abakola obutaweera okulaba ng'obuyinza tebuva mu ngalo zatandise okubeera nga zibafamba kubanga bano bavubuka bato bamalirivu nnyo ate bo tebagenda kubanja misaala ate nga bajjudde Uganda yonna. Timo Property Consultants Limited be tulinawo ku nsonga z'okugula n'okutunda ettaka okuzimba wamu n'okugoba ku nsonga z'ebyapa. Twambadde byovule bimyufu mu basirikale nawe yambale kanzu abesuuti ate kati ekyo kikinja musango ki bali mu kulambula ono babbi Kyagulanyi wakati waliwo Kyagulanyi kati amuyinza okkeera enkya ne mugamba nti bambadde byambalo by'amagye ebyo ono commander in chief laba commander in chief yes commander in chief yoyo gwoba oyagala okumulozaako kyamako ku base awo omugereko kyamawo ku base omulozeeko obuuze nti kono ye commander in chief ojja kulozaako ono si Katemba si Katemba kulwo Katemba biki bino eyo revolution etambula abantu bali mu revolution ng'ogyeko abali mu tulo ngugambye abantu bali mu revolution avubuka abo balaba president alambula nyiriri abalambula abo basirikale be nabo abalambula futu sojo omanyi oba owulira muwuli those are foot soldiers bebo be bakola emirimu gyaffe egitambula bo be babuulira enjiri ya transition with time ojja genda okukitegeera nti no nti bamugaso nnyo nga naawe mu Uganda nkugambe foot soldier yoyo golaba nti president waabwe abayitayitamu alambula enjiri z'aba foot soldier Uganda we mugituusizza weeri era weetambulira kati foot soldier akoze so bino bebiba satisfying emitima gyammwe ne muddeka ne muwula no regardless buli omu alina kyabeera munamwe mulina ebiba satisfying emitima gyammwe naye sooka otunulie Katemba gwe muyite Katemba
gwe muyite Katemba naye nze nkugambye nti gwe muyita Katemba wisdom ojja kumanya obadde okimanyi nti abo abaana abo bali committed okubenkyukakyuka ndaba mbadde bimyufu n'obukofiira obumyufu bo bwe bayimba tulijambala engule bakubira ebbandi wabadde n'ebbandi president ali ne first lady kye bayita okwagalwa so ono president kwe bayita okwagalwa okutali ku kake ali ne first lady we batambula balambula enyiri nawe osobola okukitegeera. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira, buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo bw'otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 887 98. Bwe twogera ku ggye erya foot soldier oba ba foot soldiers, ejje lino muganda wange lireese obunkenke era munnange oluvannyuma lwa Bobi Wine okubeera nti nno baakoze kye bayita surprise gyali, era nga ffenna twebuuza nti surprise kika kino surprise ey'amagye, kugamba surprise ey'okulaga nti amagye galina bwe gatuuse, era naye yakyogeddeko n'agamba nti mundaze nti mulina we mutuuse era muli ready okubeera nga mukyusa eggwanga lino. Akasinze okunkanga ku mazaalibwa oba ku surprise y'amazaalibwa eyo, wuliriza bulungi nnyo ebigambo bya Bobi Wine bino. njagala just obakakasa simugenda kyogenze mukyuka obwongo bugenze bukyuka mufuuka patrioti mufuuka bakulembeze n'abasirikale ab'omulembe ogulina okuddako. Nkakasa gye bujja bigendagenda bikyuka, ekitagenda kukyuka yenkofiira eri ku mutwe naye ngamba bijja kuba bikyuka bifuuka ebya Ame Green mpola bijjamu amadowadowa ndowooza muntegedde ekyo muganda wange. Nsuubira okuba nga buli omu yakiwulidde nti lino gye eriwedde emirimu era erigenda okgenda nga litransforminga mpola paka nga lyambadde madowadowa, paka nga lituuse okukwata ziri embi. Muganda wange sooka weebuuze nti esayidi eri eya Muhoozi ezenga etulugunya, ezenga etta, ekola ebikolobero ku baana bano ba foot soldiers, essaawa eno oli eruwooza ki? twabagaana okwambala ebyambalo by'amagye, abalala ne tubasiba ne tubateeka mu makomera, abalala bakyali mu makomera, abalala ne tubawamba ne tubatulugunya, abalala ne babakwata ne babalya ebisiyaga, naye abavubuka tebawulira. Beeyongera bweyongezi bungi. Mwabalabye olunaku lw'eggulo nga bajaguza amazaalibwa ga mukulembeze waabwe Kyagulanyi. Mwe mulowooza nti byakomye bukomyawo? Mulowooza byakomye bukomyawo? Bali eyo beebuuza abavubuka bano kiki Kyagulanyi abawaaki?
babadde mu ngatto ziri ez'Abamerika ziri eri ezirwana entalo z'omu Afghanistan, Iraq, Baghdad. Ezo ze bambala ze babaddemu ezo no red. Ate nga bakamala baavayo ne bagamba buli gwe banaakwata nga ayambadde ekyambalo ky'amagye akakofira ka red wagenda kusibibwa. Ne gavumenti yeebuuza abantu ne tubasibira mu kooti z'amagye, ne tubawozesa mu kooti z'amagye, ekintu ate kye twagaana kye bakola kibali mu kwebuuza essaawa zino. Bwe batula mu meeting bagamba tubasse, tubakoze buli kimu, tubatulugunyizza, tutuuse n'okubatinkuula buutu tukebere tulabe oba waliyo zibbomu. Abo abaasibwa betutwala nga bakazi tubakoze bitubakoze byonna lwakuba nti tebasobola kuvaayo kwogera mu lwatu, naye nga bakyala bannaabo aboogera nabo bababuulira abaana b'obuwala be baatwala mu 10 okubeera nga babasiba olw'eby'obufuzi. Oba bali abasajja besiyaga ate olwe abawayi muganda wange bwe mbyogera ng'asaaga n'ogamba nti ate biriyo byonna byonna byabakolebwako abaana abo boolaba n'akakofiira ako akamyufu nako ne kabasibya n'ennyota na buli kimu, naye abaana balemeddeko. Ate ekyewuunyisa nti ejje eryo liri mu Uganda yonna buli lunaku ligenda lyeyongera kuti gwe boolaba awo ku kitebe ekya Nuupu batono nnyo era beebo be balonzeemu bwe bali selected. Engatto ze bambala kyekisinza okuneewuunyisa ntunuulidde engatto ne ŋŋamba ye zino engatto z'Abamerika baazijjawa? So nga ate waliwo omuntu eri eyawa ne order nti mubakwate mubakole muti, naye abaana bagaanye bagamba ffe tulijje era weetuli tetugenda kugooka, nti nennyini lyo oba gwe wali badde nga ogamba nti akulembeddemu Bobi Wine naye kennyininyini atandise okulyewuunya obuvumu bwe lirina era alitya. Kino nno kyongera okulaga nti bannayuganda naddala abavubuka beetegefu nnyo okulaba nga bakyusa ensi yaabwe era nga bagyeddiza eva mu mikono gy'abagwira. Buno bwe bukakafu bwe nnyinza okukuwa, naye nga munnange nti gaabadde mazaalibwa era Bobi Wine ye n'agenda eri mu ddwaliro gye baamuzaalira enkozi, agenda okudda bamuleeta mu kye baayise surprise ku kitebe, kubanga ye agamba nti mu myaka bwe yaweza emyaka 40 yalekeraawo okukoza amazaalibwa, kubanga kati kitegeeza nti aba alina kukola bintu ate byongera ku ggwanga lye n'okukyusa abantu abalala, nti kati yalekeraawo okukola amazaalibwa gano ag'ekito nti bannange bansalire keeki n'ebirala. Era kitegeeza nti ne mukyala we Babi gw'alifaalingako nga first lady, obumalirivu obuli awo ennyiriri baazirambudde bulungi nnyo nga famire eri bwekola nabo ne balambula ennyiriri. Muganda wange naye kwegamba nga bwe nkutegeezezza akatambi k'ensoso okukuwaawo naawe olabye abaana engeri gye bakasukka okugiri, abaana engeri gye bakanyaga omugu. Muganda wange bw'obanga oli mu UPDF, bw'obanga oli mu poliisi n'otunuulira embeera eyo bwetyo, n'olaba obuvumu abaana bwe bakozesa, n'olaba intimidation n'okutiisatiisa, kugamba mu ngeri y'okutiisatiisa kwonna kwe mukoze ku baana, mubasibye, mubasse, mubakoze buli kimu, naye basigadde kye kimu, tebakyuseeko yadde n'akamu. Bw'oyinza kulowooza ki? Kubanga jjukira nti tosobola kujja Museveni oba kukyusa mbeera yonna yonna. Ekyokujja Museveni mu buyinza katukijjewo, wabula tosobola kukyusa nsi nga tolina bakukkiririzaamu, nga tolina bakukkiririzaamu, abantu ne babeera bakukkiririzaamu, ejje lijja kukulemesa. Kitegeeza at one point ojja kuba weetaaga ejje
training gye bakola ya magye, olulimi lwe bakozesa lwa magye. Tetumanyi bakiyamaani Nyanzi y'abasomesa okukasuka okugulu bwe batyo. Muganda wange nze omanyi bwe ndaba ekintu kwegamba n'enkipima magnitude okugamba amaanyi ge kirina n'okuba tooki mu biseera eby'omu maaso, otandika okusiriikiriramu okwo n'ogamba muganda wange bano bagamba buli ekyeyuniza ennyana kibeera mu kibiiri ate kibojjera ku lwazi, kiba kyesiga omumwa gwakyo muganda wange nti mugumu. Kale munnange abantu bangi boogedde ku nsonga eno era bonna nga batenda.